This is Faadi TV UG. Subscribe. Kitalo Afudde mu church Pastor Bugingo Takikiliza so ngate neripi ebibye biteredde ba imamu bamukoneddemu mbaniza ku Faadi TV UG. Ngenda kusaba osubscribing ate osharinge video bagita Faadi TV UG. Ngenda kusaba osubscribing ate onyigene kade ojja kubofuna notification buli lwe nabantaddeyo video. Nsose n'omukozi wa CBS amanyikidwa nga Charles Byalulwa onabadde akola ku side ya Buganda Royal Institute ono munaye Afudde mu kabenje encha ya lero wali ekyengera munaye akabenje kabadde kamanyi nnyo abadde atambulira ku boda iranga piki emotoka egikonye oluvanyuma nagwa nemulinnya omutwe negubetenta kabenje kabadde kamanyi nnyo bambi era bwagudde wansi emotoka emulinyi badde ewenyuka obuwewo ngeva Masaka ngedda bitundu bye Kampala munaye emulinyi bwatyo era tatasobodde kwabikanga bambi adda engulu era onafiriddewo era agenda kuba azikibwa akadde kuna mukozi wa CBS nenga akola ku side ya Buganda Royal Institute. Nyezeko ku mukyala amanyikidwa nga Achenge Nandura Dola myaka 3 onafidde mu church ya Pastor Tom Mugerwa myaka 3 munnayo nebadde agenze okumusabira nenga teyewulira bulungi ng'obulamu tebuli kiriya era Pastor bagenze kulaba nga agwa wansi nakutukirawo yazze mukulabikanga adda engulu yazikidde buzikizi nafiirawo byabadde wali ku church ya Pastor Tom Mugerwa munayo omukyala bwatyo bwe yafudde yabadde agenze ku church ndoza kuonyezebwa naye nga ate obulwadde omusumba yabadde tananga ejanza bu controllingamu nga bwetaaga abasawo ababulijjo nga Pastor talina kyayinza kukolawo kyamaanyi era bwatyo omukyala ono bambi yasobodde okulabikanga afiira mu church wali ewa Pastor Tom Mugerwa. Ngezeko ewa Pastor Bugingo ebibye byongedde okutabuka kubanga kooti erese okukiriza omuntu okulabikanga yejjirira yebikiriza omuntu okubanga tawaayo kintu kyonna ebisesinga kooti bwebesazeewo omusango nti omusango oguwangudde era nti oyetaaga akulirire oba abeeko ebintu byakuwa kooti engeri gyeba esazeewo omuntu oyo abeera alina okubanga akuwa ebintu ebyo obanga gwembadde mu competinga naye mu musango gubadde ovuganya naye mu musango wabatakkiriza nsalawo ya kooti abaso okuddayo nakolaki najulira era Pastor Bugingo byongedde okwononeka kuba Teddy Bugingo akyalemeddeko ebintu akyabiremedde asazeewo nti addeyo mu kooti ajulire ati sitiko kooti ebintu ebisigaze kooti byaleetagidde okulabikanga abiwa Bugingo ati sitiko kooti agambye Pastor Teddy Bugingo agambye nti ati siko kooti ebintu yebe bisigaza nenga tajja biwa Pastor Bugingo kuba tajja bikozesa bulungi okutwaliza wamu Teddy Bugingo je tanakkiriza ku buwanguzi bwa Pastor Bugingo mu musanga tenga kooti ebe ekikiriza kooti ebe ekkiriza omuntu yenayina okwejjerera oba okujulira kankuyite kujulira omuntu abaso ogamba nti kooti nze okusalawo saakukiriza tisiko tuddemu tutuule mu musango lwakozesa kooti ekkiriza ekintu kino ng'okyusizaamuko mu mpaaba ndowooza Pastor Teddy Bugingo kyalina okukola kiri kimu kyokka kukyusa mu mpaaba oluvannyuma kooti ejja kukkiriza okulabikanga eddamu okutunula mu musango gwabwe kussa ne Pastor Bugingo naye nga Pastor Bugingo ebiye byongedde okunonekera ddala kubanga Teddy Bugingo tanakkiriza okulabikanga akkiriza obuwanguzi bwa Pastor Bugingo era n'ebintu tannaba kubimuwa kooti nga bwe yali esazeewo ate nga kiri mu mateeka omuwabi bw'aba takkiriza oyo abamuwangudde kooti ebekkiriza omuntu oyo okuddamu n'akola ki nalopa buto mu kooti n'azaayo omusango ogwo n'ajulira kooti eba ekikkiriza bulungi era kooti subira nti erina kyeyinza okukola ku Teddy Bugingo ekibi kuba kiri mu mateeka Teddy Bugingo kye yakoze. Ngezeko ewa RP mukyala bindeba omu bwati mukyala goso kwita Miss Cocktail mukyala eyesiga perfume eziva mu ggwanga lya Germany kusani mu ggwanga lya America amanyikidwa nga RP mukyala ono mukyala bindeba omu bwati era mukyala wa bindeba sawa zino aliko bindeba omusajja oyo abaana gubadde basinga okuyisamu ennyo wali ku social media amaaso wabula bayimamu abawulira kukosa ne basheke bavudde ne bagamba nti obufumbo bwa RP si bubi okutwaliza wamu era waba ye ne binde babaagalana ekyo si kibi
wabula Bindeba kyalina okukola kiri kimu kyokka abe atisiko awe omwana obuyambi gwe yazala mukyalo oli gwe bayitaani Sophie. Oba ye Bindeba agamba nti omwana si wuwe, bayimamu basabye nti atisiko Bindeba akkiriza omwana bamutwale ku DNA bakebere omwana oba wuwe oba si wuwe. Kizuula nti si wuwe, awo mukyala Sophie ebintu abiggyemu enta. Kizuuka nti omwana bwa Bindeba atisiko Bindeba atandika okuwaayo obuyambi ku sayidi y'omwana oli, kuba oli omukyala talina ngeri gy'ayinza kukola kikwasaganya mu bulamu, kuba omwana wabeera ye yamumuzaalamu alina okumuwa obuyambi. Naye nga bayimamu abasinga bategeeza nti obufumbo bwa Rape ne Bindeba nedda tebuliko kizibu kyonna kyonna. Obufumbo bulungi nnyo, buli kiriya, naye Bindeba yayinza okulabika nga byetira kulabika nga okwonooneka, nti bwonooneka kubanga obuyambi akyaganya okuwa omwana obuyambi omukyalo oli akyaganya okuwa omukyalo obuyambi gwe yazaalamu omwana oli. Bo magezi ge bamuwadde bw'aba takkiriza nti omwana wuwe bagende ku jjini kinazuuka nga si wuwe, awo mukyala Sophie abiggyemu enta anoonye kitaawe w'omwana omutuufu. Fawad TV yimba siibulidde wano tumitenge mu vidiyo eddako.